Mbaniriza nate olunaku olwaleero nze Chris Ssemalimu Ssemakula kubatuusaako emboozi y'omusama ku lunaku olwaleero tuli ku Beg Television. Tulina emikutu emirala nga website genda nayo osome, X, Twitter saako n'ebirala bingi nnyo. Tukyagenda mu maaso n'okikuba mu mboozi y'omusama. Ndi ne William Lwanga Katunda era tugenda mu maaso n'emboozi yaffe emboozi y'omusama. William wanjisebo oli otya? Jendi sebo ndi wa mukisa okubeera ko wano ku lutimbe gaggadde olwa Beg TV ne website Beg Media mwebale kuweereza ggwanga n'ensi yonna. Amina. Sebo twakoma ku mboozi yaffe ku mulundi guli ng'otunyumiza eri South Africa. Ku luno tuzze tutumire ku byenzigiriza biri bityako awa tugamba bwe wagenda South Africa wasoma ebyobusomesa kiki ekyagaana tukubiremu ko ku gundi ku kifaananyi ku tooki kiki ekyagaana era kiki ekyakomyawo e Uganda. Kakati ebwebale nnyo Omwami Ssemakula n'abatulaba mwenna ebimu ku wabiwo emitendera gy'olina okuyitamu okusobola okusomesa e South Africa. Osooka n'ogenda ku university oba ku college. Kati college eyo oba university bw'oba onaatera okumaliriza ekusindika okukola okwegezaamu. Internship. Kakati bw'otuukamu okola bakusindika okyuzinga bakugamba nnyo okulonda essomero erikuli okumpi ne w'obeera. Ng'ebyentambula bireme kutataaganya nnyo. Bw'oba olemereddwa then kati essomero lyo oba school oba faculty yo neekulondera. Kati mu kesi yange nalonda essomero eryandi okumpi erya high school baali baliyita Ispingo Hills Secondary School. Ntandika okusomesa. Of course tosangayo tobeerayo wekka obeerayo n'abayizi abalala abali obusomesa. Osangayo abayizi abavudde mu University of KwaZulu Natal, abamu bavudde UNISA, abamu bavudde kati for example abamu bavudde Makerere, Ndejje, wa n'amasomero ne universities endala. Kati of course ne babawa kati obaako ne subjects z'ogenda okusomesa. Gwe wali osomesa nze nali nsomesa economics nga nsomesa grade eri waliyo grade 9, grade 10, grade 11, grade 12. Grade 12 wano wandigiyise nga senior 6. Okay. Then grade 10 wali ndowooza wandigiyise nga senior 4. Kati senior 5 yandibadde nga grade 11. Otandise okusomesa? Ntandise okusomesa. Nsonyiweko. Ntandise okusomesa. Mpulira. Kakati nze nasomesanga economics mu grade 12. Actually grade 12 baba naatera okukola. Baba naatera okukola ebigezo ebya mooko n'ebisembayo. Eri bagiyita metric. Ebizibuzo ebyakamalizo biyitibwa metric. Kakati nasomesanga grade 11 ne grade 12. Kati waliwo subject ezimu zojja osanga mu grade 11 oba grade 12 nga ate eri mu grade 9 teziriyo nga wolabeera wano nti mu A-level subject ezimu gye ziri ate eri mu O-level teziriyo. Omala bbanga ki ng'osomesa ng'oli mu namala emyezi ndowooza ng'ebiri nga nsomesa. Kati nasomesanga mu A-level n'eri mu grade ne mu O-level. Somesa eri mu grade 9 nasomesangayo kye bayita EMS, Economics Management Sciences. EMS wano e Uganda omugeragane entrepreneurship ne commerce. Okitegeera. Kati eri South Africa babigatta. Okitegeera muba musoma nga wolaba commerce ate nga mulimu n'okubala. Okitegeera. Kati ebyo nga nsomesa mu grade 9 kati ne grade 10. Kati grade 11 eyo nga nsomesa economics. Okitegeera. Mpozi n'oluzungu English kubanze nakuguka mu English, economics ne EMS. Ebintu ebi bisatu kati nga ntambula mu grade 9 okutuuka ku grade 12. Kakati obeera oyo n'omusomesa omukulu mentor teacher akusomesa engeri gy'olina okukwata bw'oyingira mu kibiina. By the way oyingira mu ssomero, essomero litandikira wabweru mu luguudo ng'ova ewammwe gy'obeera. Nojja osanga abaana abamu
abamu batambuza bigere abamu babaleeta mu mmotoka bakadde South Africa naye wali abatambuza ebigere gye bali nze madde manyi liri yensi yakulaakulana dda gye bali abamu babaleeta mu mmotoka abamu bajja nga beevuga basekendwe naye bajja nga bakola wano kuffe waffe wano e Uganda omwana ajja yeevuga nga atuuse ku university eri ne mu high school abaana bajja nga beevuga ku bugaali mu mmotoka oba mu mmotoka South Africa emmotoka kya bulijjo buli maka galimu emmotoka almost ne bwe kiba kikadde eba mmotoka kakati kati obasanga mu kkubo nga batambula n'obabuuzaako sanibonani muli mutya sanibonani siyapiira master siyapiira saa okitegeera bakozesa nnyo kati bw'oba mukazi eri omusomesa bamuyita nnyo maamu fe wano tukozesa nnyo madamu kati okusomesa nkuulira kati mu kusomesa okwo omusomesa mentawo akuyigiriza gy'okwatamu ebikulu gy'okwatamu abayizi otandikira ku roster eno abayizi bayingidde mugenda ku parade nga wano ewaffe ne mugenda ku assembly ne boogera ku mpisa ne boogera ku buyonjo ne boogera ku bintu ebyenjawulo ne wabeerawo ne ka entertainment okitegeera jjukira work without Climax Jack Darboy kati abaana ne basekamukko obwonna busomesa kati ne bagenda mu kibiina buli omu n'agenda mu gundi kati eri amasomero eri high school eringa university makalina meerere kakati tutandise okusomesa kiki ekikulu ennyo gwe kyowulira nti kino kyakusanyusa oba wakisimbako nnyo essira ng'oli e South Africa ng'osomesa nasomesa kyennenyumirizaamu ennyo nasomesa nnyo economics kati abantu abaana beeri South Africa abastudenti bange abamu baali tebawuliranga nnyo ku issues z'amawanga agabeetoolodde kati mu kusomesa economics oyo ng'obalaga nti tuli mu SADC South African Development Corporation mulimu ensi nga Congo at the same time eri mu East African Community mulimu Tanzania ebeera mu SADC ate neekona ne mu EAC kati abamu ebimu tebabimanyi nti waliyo n'ensi ezitwetoolodde balowooza South Africa yokka okitegeera kati ekyo kyansanyusa okulaba nga ngezaako okusomesa abayizi bamanyise ku mawanga agaki agabeetoolodde kati mu ngeri y'emu ng'oli e South Africa kiki ky'owulira mu bulamu bwo nti ekintu ekyo kyanyinza abaana bankola bwe bati ne bwe bati kiki ekyakunyiza kakati e South Africa awo amateeka mangi nnyo amateeka ga maanyi ngamba nga muli mu ssomero nga tonabagenda mu by'amateeka anti mu ssomero awo kiddayo wali eri waliwo abasomesa balina ethics ezibafuga amateeka agabafugaoteekeddwa kuba ku mwana kiteekera ddala toteekeddwa kuba ku mwana we South Africa ng'oli musomesa naye bakubwa era abakikola abamenya amateeka ago bagobwa oba bateekebwa ku suspension baani abasomesa kyogamba bakwako ku suspe nedda saakubanze ku mwana nayogeranga nabo naye nga eryo ne bwe musoma nga tukyali ku university babasomesa ne bagamba nti mu tteeka lya South Africa ery'ebyenjigiriza omwana takubwa ate ffe ewaffe eno kirala twakula tukubwa ekirala indiscipline simanyi omusomesa okwatibwa ng'oyagala omwana gw'osomesa ekyo kyabulabe naye era wali eri amawulire galaga nti abasomesa bakwata abaana kati ebyo bye byakunyizanga ku ggwe kuba nkuganye njagala ebintu ebyakunyiza kati nze ekyanyiza kikino ebimu nga nkola omulimu gwange ogw'okubeera student teacher abaana baatuulanga buli mu kibiina omwana jjukira ennyambala y'abaana be South Africa abasoma abawala abalenzi bayambala empale empanvu bulungi nnyo tebakuba n'ekikalu naye abalenzi olumu tebaagala kuba kikalu nga womanyi era abaana bwe twali tusoma abamu bakuba ekikalu abamu tebakuba abamu ebitogi nga womanyi kabuvubuka teen age byereeta kati abawala bo obusikaati bukoma muno wano esikaati zawaffe abaana abasoma mu high school zibanyina kubanga zibeerako mpanvuko nga n'amavivi tegalabika naye wali South Africa omuzadde ne bwagula sikaati nga mpanvu omwana addayo ng'agisala kubanga etteeka
etteeka liri tojja mugambako nti yambala booti biki baddembe okwambala nga bwe baagala baddembe kasita abanga ayambadde uniform kati yakasala ebisami ne bibeera bweru kati muganda wange nga mukusomesa awo ndi mukusomesa naye ng'omwana ayambadde akantu bwe kati mugamba kino kiki nga sikirabangako ne weegumya naye nga kikunyize ng'omusomesa kikunyize. Ekyokubiri abaana beeri osobola okuba ng'osomesa nga bali mu kulya. Abaana baagala okulya naye okulya sikunenya nnyo kw'abaana b'e South Africa. Okulya kutandikira waka n'abazadde bennyini bali okufa obufi. Omuzadde alya buli ssaawa aba alya. Kakati n'abasomesa bennyini be nasomesanga nabo bamenta bange nga nabo buli ddakiika balya. Kakati mu mateeka agafuga essomero mwe wali osomesa tebagamba nti musooke mumale okulya oba mulye lanki oba mulye ekideni mulyoke mukole ekirala. Break time ebeerawo naye abaana bamenya amateeka ne bagenda mu maaso n'okulya ng'omusomesa akola ki bajja n'obuntuntu bwabwe obumpwankimpwaki bujuyisi okitegeera oli mu kusomesa bo bali muki mu kulya. Ekyokusatu abaana balina effujjo balina obusungu. So for example ze nali mu region oba gye wandiise nga wonagamba nali mu Buganda region KwaZulu Natal kati eyo kitundu ky'Abazulu kati Abazulu balina obusungu obw'ettumbiizi. Olina kubanga oli mukwata mpola nnyo okukola omulimu gw'obusomesa e South Africa. Abaana jjukira mu kuyingira wano abamu bayingira n'omwenge mu ssomero. Abamu bayingira abamu mu kujja ku ssomero asikali abawo ku geeti naye ate omwenge guyingira gutya simanyi engeri gye baguyingiza kuba kati ng'oggyeko n'omwenge bayingiza emmundu oba ekiso. Ekitegeeza wasomesanga oluusi ng'osomesa